Switzerland, we are coming. Antumia amatooke ngaleeta nnyabo. Ngaleeta. Naye ntaddemu eminwe engeena. Gyokka ensawo sitambudde na nnene. Kyembadde genda okubuuza. Mwensawo nga mutambula na katono. Ate by'okudda nabyo bye bingi. Ate nga muli babiri. Anti engoye tuzigula eri. Sebo kati muno mulimu byakulya binyeebwa byennyanja matooke g'abali bwe tuba tugenda ffe tutambulira ku red carpet. Ffe tugende tutoola mu nnyonyi. Omulyango gwe tuyitamu abalasi. Ab'enkono bwe babagamba mwe temukoona abantu. Kati bakoze eki? Banyize. Kuba tonna neetegereza. Sina bakagatto. Ate empale ya bitulituli. Kwegamba esi. Kitegeerekeka nti omuntu ali mu business class engoye zezo zayambadde. Obusaati wabula. Mbulaba. Ndalabedde akasaati kano. N'ogamba. Nengamba yejjajja kyekyo. Mujoze. Sikokka. Fere tutambula na lugoye. Sibyakutikka ngoye wano. Ate teriyo ngoye. Tugula eri. Abantu bano bagula eri. Tugula eri. So kati tugenda Switzerland. Tugenda Switzerland. Banyabo ne bassebo. Mu kibuga ekikulu kya Switzerland bakiyita Geneva. Gye mulaga. Omanyi nti mubaddemu akamala wiiki sseemu nga mwakadde okuva e Bungereza. Nga nakava ne mumatikkira. N'amatikkira. Gasaba kabona Jumba Lubo aligawesa. Kati tugenze kuwummula. Era tubadde twakava ku practice za Stessa Mayanja. Ezogere kojoze. Practice za Stessa Mayanja. Muzose kusasanya sente mwe haso za station. Soko mbuli kombereyo. Tusasanyiza ne tuyimba era tugenda koma tubadde tugenda kola trip ya weeks 2 naye tugenda kudda mangu tusobole okubeera mu Stessa mu kivulu kya Stessa egundi. Mpozi era mu kivulu kya Muzeyi Magala ogenda kubeera ne Muzeyi Magala olwokutaano omungambire nti Ssaaba Kabona agenze naye alesa Stessa abakkiriza bonna bagende wa Muzeyi Magala mu kivulu bamuwagire ku Seta La Bonita ye Stessa tukomawo tugenda kukola ate n'abo buwangwa neno n'abantu bonna bana Uganda bagende bawagire Muzeyi Magala musajja oyo taanu waffe ate wa buwangwa n'ennono yewaawo. Kati yongere otegeeze ku lugendo luno jjajja. Olugendo luno tugenda Geneva. Geneva ky'ekibuga ekikulu ekya Switzerland. Ekibuga ekikulu ekya Switzerland tugenda kumalirayo ddala akabanga katono tukome mu kivulu kya Stessa. Tiketi tujja gikyosiza eri kubanga tiketi ebadde ya weeks 2 ate abantu tebeerabira ffe tutambulira mu business class. Business obulamu bwaterera bulungi nnyo. Sooka obuulira abantu nti biki ebibatambuza bayinza okugamba mutandise byakweraga okuba mulina ssente. Tutambula okutereeza ku mirimu gy'abantu
okutereza ku bantu okutambuza obuwangwa bwaffe n'ennono okulaga abantu nti tuli international mukulu lujja ffe situli bantu ba bulijjo gwe bw'olaba abantu eyo nga batwegeraageranyako ffe situli ba bulijjo tuli banjawuloko abantu ennyonyi nyangu za kulinnya naye ffe pulezidenti gy'atambuliramu naffe gyetambulira mu business class lujja kyekitegeeza bw'eba tikiti ya miliyoni 11 osasula 22 bw'eba ya mukaaga osasula 12 kati bala omwami n'omukyala kati titubeera na migugu minene nnyo zibeerawo zigamba nti no ekintu kye bayita business class tiketi za business class tizifaanana nga tiketi kireko omugugu tumanye bannayuganda kireko omugugu emabega nga tiketi za bulijjo kubanga omuntu ayinza okwebuuza mutambula mutya etiketi ziriwa business class yeno bulijjo gye mbagamba eyo mufunye omukisa ogugirabako business class kakati ate naawe tugenda kutambula naawe awo mu kaseera awo tugenda mu gw'omunaana e South Africa. Amina senga nga baleta simu jangu ogamba abantu bino sikweraga kiki kino kubanga kati wano wafuuse waka waffe buli lunaku tujja wano kubaleeta ku gundi oba tweraga katweragemu n'obulamu bwakufa kuleka oba tuwulungula kigo abaana bagabane insuwalensi bundi bintu si byakweraga twesakira bwe tusakira bannayuganda bwe tusakira abaana baffe olwo tuba tweraze eki kaakati ffe baani abagenda okutuula ne bamugulumeeru babirevu bannagagga abasutizerandi ye visa ya sutizerandi emala gafunika mu nsi yonna yensi etagaba visa naye ffe tuteekayo buteesi ne bayiwamu ye kya visa mpozi mwakola mutya ffe tuteekayo buteesi ne bateekamu ebintu omuntu ayinza okugamba tolaba jumba lubo aligaweesa yenna abakoza malaba tiketi zisoma mannya g'ababiri anaye kitali wano bwekityo bwe tubeera kakati katambule tugende bannayuganda tubasibudde mubeere bulungi bye omukulu Katumba Wamala twebaza nnyo mwebali kutereza ku airport yaffe mwebalire ddala airport nungi leero ffe wali eri mu launch ffe aba business class gye tuliira mu launch akatiketi bakatuweera wali bano aba economy tubaleka eno ffe ne tuyingira eri batuweweeta buweweesi kanaya n'ebyokulya byaffe tubigira can I bring this? Can I bring a groundnut? Please, what can I bring? Chicken, beef, what? Can I bring something else? Please, can I wash your legs? VVIP. Je bibere ebyo. Bwe tuba tugenda ffe tutambulira ku red carpet. Ffe tugenda tutoola mu nnyonyi. Omulyango gwe tuyita mabala. Ab'enkono bwe babagamba mwe temukoona abantu. Kati bakoze eki? Banyize. Nenga byebyo obulamu bwebo mukkirize nina bensaasidde abamu eri abajja okugamba kulanamanga alinya business class nange kantandika ogirinnya gundi mujja kuwabika bwe naayambala mini naawe n'ojambala ng'oyabika bwe naayambala shoti naawe n'ojambala ng'oyabika bwe naalima emmwanyi n'ozirima ng'oyabika omukyala we omulabyeko mu kavidiyo omukyala we ennaku ezo alina akashoti keyakubye nati ebyo byenjagala ebyo nabigula bungereza ebyo anti yabulonda twategedde kati abamu netunyiiga naye nga tetwakitegedde nedda nkyabwambalira ddala nakati agenda kugula Geneva obulala obukoma nneena ate kati bwagenda okugula anti byabinyumirwa bwembikolera muno mulimu mmere singoye ate ngoye tujja kujja nazo nabyennyanja nabinyeebwa bisekule teri kutwala ngoye ngoye tuzigule kakati bwe tunabyetika era otulabadde ng'omungereza naye lujoola bikubadde tonna neetegereza sinaba akagatto ate empale yabitulituli kwegamba
esi kitegerekeka nti omuntu ali mu business class engoye zezo zayambadde obusaati wabulabi mbulaba ndalabedde akasaati kano nogamba neŋŋamba ejjajja kyekyo sikokka enkofiira essaawa tulanga bifaananyi nti wano muzitowa buwumbi tiketi za business class enkofiira ziriko engoye zebungereza sindekuse kati labayo mama akoleyo kimu confirming ekivulu kya statia tebagamba nti omulekeredde ekivulu kya statia mayanja ekituufu eno trip ebadde ya weeks 2 naye tugenda gimalamu ennaku 4 because of what ekivulu kya statia mayanja kyekitukomyawo emisinde nyongera okulanga ekivulu kya statia era nzija bonna ngenda kubafuuwa buli anayingira mu Serena oba mugaggo oba mwavu bonna ngenda bayira $1 jjajja kyokoze okitegedde kakati maama ate emizeeyi magala tomukowoledde bantu kozi eba naye muzeeyi magala agenda okuba nange bambi ku Lwokutaano muzeeyi magala anti okowoledde nnyo muzeeyi magala kakati muzeeyi magala agenda kutongoza ekitabo abaganda mwenna abasukkulumu mweyiweeyo tuyina abaganda abamu betutandise okulaba nga basukkulumu naye ng'ate batandise kuwaanawaana abantu abawemuzi ekintu nendowooza nti Uganda yaffe eragawa awo nno oli mutuufu n'otunuulira omusukkulumu ng'ali ku muntu omuwemuzi gwaweeweeta ebintu ebyo si bituufu si kituufu waliwo omwana omulenzi awo gwe bawaanyewaanye neŋŋamba yiyi omuntu awemula eggwanga n'akubawo ekintu nti bba ekintu mwe wayita n'akikubawo nga bwe bakiyita naye ne bamuwaana naye ate n'omuwaana awo ne mmanya nti Uganda omuzeeyi magala leeta akatabo tusigazaamu pulezidenti yekka we n'akatabo tunalabamu abasukkulu baneveke bacekinge ini tukuleke okolere bannayuganda hustles kati naffe tugende tugira tukola ki abantu eyenza ejjumba yenzalanga ewatekanna mulegu jumba ligaweza yenze amanya walibamu mayanja omwana ow'empisa ow'eddembe ow'eggonjebwa tageyangako ku muntu okujjako nga bamuwaayiriza tugende tumuwagire bannayuganda mbakoowoola nze senga kulannama tuddamu going to Switzerland trip ebadde ya weeks 2 naye mbagambye ku Monday nja kuba mu Uganda okay kuba nina okudda okukuba ekintu ate neringenda kikubirayo abantu b'obuwangwa n'ennono oluusi ekitulemesa kwe kulowooza nti mujja kubeera mu masabo omuntu adigiddako omuntu n'ayambala simaati omuntu n'akyokalako mwesala luli mu lulimi omupalo obwakabi mujje ku Serena tulye ku ssente tugenda kulya ssente k'olu ne sitesa nze mbakowoola Ssaabakabona wammwe nsaba mwenna mugweyo mujje tuwagire hajjati. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.